Olwaleero abakulu mu kitongole kya KCCA nga bakulembeddwa mu Dorothy Kisaka bazzeemu okulabikako mu kakiiko ka Paalamenti akalondoola ebitongole bya gavumenti ka COSASE embeera y'enguudo za Kampala era yeebadde mu ddiiro. Aba KCCA bategeezezza ababaka kakiiko kano nga bwe baafunye ssente zonna ez'okuddaabiriza enguudo okuva mu Uganda Road Fund ze baabalira mu mwaka gw'ebyensimbi guno nga ziri mu buwumbi 25. Ababaka bategeezeddwa ng'ebinnya ebisinga mu nguudo za Kampala bwe bimaze okubwa ebiraka. We should have concluded the pothole sealing today, but we didn't because of the rainy season. And of what we had targeted, we are now at 70%. We believe in this month ending, we will have covered most of these potholes to 100%. Kyokka bangi ku babaka baganya okukkiriza ebyogeddwa. KCCA enguudo tezinabakolebwa ebinnya bikyalimu naffe nga kakiiko twatambula mu kibuga etulambula ebitundu ebyenjawulo mu kibuga tusanga ebinnya mu ebiri ayi ne Paalamenti eri mu kibuga so tewali kyakutulimbamu wano okutugamba nti nno bagezezzaako 70% kikyamu anti tugenda tukyalire enguudo zino tulabe okujjawo nga kibagamba kwe kugenda wali ne balimalimawo ne bajjawo ka kolansi ne bazzaamu ettaka n'ekyo si kye bayita ekyabaweesa ssente. Mu kwanukula KCCA etegeezezza ng'enteekateeka y'okkuba enguudo ebiraka bwetwaliramu ezokka ezeetaaga okuddaabirizibwa so si ezeetaaga okuddiramu ddala okukola. Our works is revamping or total reconstruction of the roads, and that is being done under the African Development Bank project, which is called KCRRP, and those are the ones which have been detailed as the industrial area, 6th Street, 7th Street, 8th Street, Apollo Kagwa Road. We have 41 roads under this particular project, and we can read. Abamu ku babaka balaze obweraliikirivu nti ssente KCCA ezafunye okuva mu Uganda Road Fund zaaluddeyo ng'ezisinga zandiddizibwayo mu ggwanika ly'eggwanga nga tezikoze mulimu gwazo kubanga omwaka gw'ebyensimbi guno guweddeko. It would be bad news to have this money, part of it captured as unspent balance, yet the roads need to be worked on, need to be fixed. We needed that clarification. Our wish is that the money should be absorbed before the financial year closes. That cannot be. Why? Because by the time this money was released, KCCA was already heavily indebted to the contractors. We have already started on that process of paying contractors who have been on framework so that they can do even for us more work. So there is no issue that there is a possibility of us returning money. Okuddamu okulabikako eri akakiiko kano abakulu mu KCCA babadde baddamu ebibuuzo ku nsaasaanya yaabwe eyanokolayo mu alipoota y'omubalirizi wa gavumenti. Specificity.